po jako akawuwo. Tusikerinze down ku namba y'abakozi. Disitulikiti y'e Mubende ng'eri wamu ne munisipalite y'e Mubende n'abakulu abakwatibwako ensonga bataddewo ekifo ekitongole awagenda okuleetebwa abantu bonna abaneekengerwa okubeera n'akawuka ka coronavirus ng'ekifo kino kiteekeddwa ku ssomero erisomesa ebyemikono erya St. Peter's Technical Institute ng'ekifo kino kiri kumpi n'eddwaliro ekkulu ery'e Mubende Regional Referral Hospital erisangibwa mu disitulikiti eno y'e Mubende era nga bino bikakasiddwa tawuni kiraka wa munisipaali eno Mpewo Franka mu kwogerako ne bannamawulire ku nsonga y'obulwadde buno obutadde ensi yonna ku bunkenke. Ekifo twafuna St. Peter's Technical Institute waliwo paati emu management gyatuwaako kifo kirungi waliwo ennyumba zirimu n'ebinaabiro ze twasobola okufuna. Mu mbeera n'abanakakasibwa okubeera n'ekirwadde ekya COVID-19 kitegerekese nti baakutwalibwanga ku ddwaliro ekkulu ery'e Mubende Regional Referral Hospital okusobola okufunira eyo obujjanjabi obumala. Ate n'eddwaliro nalyo lyetegese bulungi nnyo lirina gye bayita isolation center awo wagenda wategekeddwa okugenda abantu singa wabeerawo aba akakasiddwa okuba n'obulwadde. Mu ngeri y'emu n'agamba disitulikiti y'e Mubende etaddewo entambula entongole ezigenda okusaabaza abantu era ng'onaategeezezza bannamawulire nti munisipaali y'e Mubende bamaze dda okukendeeza ku muwendo gw'abakozi ku kitebe kyabwe okusobola okulaba nga bagondera amateeka gayisiddwa omukulembeze w'eggwanga. Ku gate tugezaako okulaba nti abantu bakebererwa bulungi ate abalina ensonga ez'amaanyi ennyo betukkiriza okuyingira. Bano era basabye okugondera amateeka nga kw'otadde n'okukuuma obuyonjo okusobola okulaba nga balwanyisa ekirwadde kino ekikambwe. Singa tugendera awo tusuubira ekirwadde kino tujja kirwanyisa ffe ab'e Mubende. Ate mu ngeri y'emu ng'eggwanga likyali ku bunkenke obw'amaanyi olw'ekirwadde ekikambwe okuva e China ekya COVID-19 mu disitulikiti y'e Mubende y'emu abantu basobodde okugondera amateeka g'omukulembeze w'eggwanga ge yayisa naddala ku ntambula ez'olukale era omusasi waffe ayiseeko mu bitundu by'e Mubende naddala mu paaka eza takisi wamu ne ku siteegi za bodaboda e Mubende ng'abantu baneebikola babiwummuza ku mabbali. Mateka tugagondedde era tuli kubigere pikipiki zonna tuziterese mundu n'emiggo bali mu kutukuba tudduka buddusi. Mu zino mwe mubadde paaka ya takisi enkulu eri mu disitulikiti eno eya Mubende Kakumiro takisi paaka saako ne highway takisi paaka nga zonna nkalu nga n'ezimu zirimu emmotoka nkalu wamu n'ezo eza basi ku highway Mubende omuli eya linki wamu ne kalita era ng'ekifo kino kisirifu nga temuli muntu yenna alinnya mmotoka okutambula. Gavumenti bwemaze kufulumya directives empya bimiriza baasi naffe tusala kutakola ki tutagenda mu maaso n'okubona ate n'oba otunuulira ofiisi tewale kigenda mu maaso ekkubo lyonna likalu naye abantu kati bakyayagala obuweereza bwa transport engeri gavumenti emaze kusala mu baasi zonna zimirire takisi zonna zimirire tewali ngeri tusobola kumenya teeka lya gavumenti. Mu ngeri y'emu babakola gwa bodaboda bavuddeyo ne basiima omukulembeze w'eggwanga olw'okuvaayo n'ekikolwa kino mbw'osanga kiyinza okubawonya okukwatibwa ekirwadde kino naye ne basaba gavumenti ebeeko n'enteekateeka gy'esobola okubayambamu mu biseera bino kubanga abasinga bali mu mabanja so nga n'abamu bavuga za looni. Nga nvugira bodaboda wano e Mubende naye embeera eno etuyisizza bubi nnyo kuba abantu bonna emigugu giri ku mutwe okunoonya ekyokulya tetukyalina kye tulya. Bw'ogattako abantu bonna badde bakolera wano tewakyalikola buli muntu yenna kimukosezza kaabe mulalu kaabe ani kaabe muto ffenna tukoseddwa tetumanyi mbeera kyegenda tulaza. Wabaddewo ng'akatemwa nga kava eri gavumenti ng'engeri gye tusibidde awaka awo twandibadde twongera ate okunywereza ddala ebiragiro by'omukulu kubanga omuntu awalirizibwa olw'embeera. Ssentebe w'ababodaboda mu disitulikiti eno Kafuma Josephat yeebaziza gavumenti n'asaba n'abagoba bodaboda ebiragiro bya pulezidenti okubiyisa mu nkola mangu ddala. Twala omukisa guno twebaza gavumenti yaffe pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni okuyisa ebiragiro ebya bodaboda obutakola obulwadde buno obuzinze eggwanga n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ababodaboda abamu beemu n'ambakubiriza okutwala ebiragiro bya pulezidenti nti kikulu nnyo obulamu bwaffe. Wabula n'ajeemera ebiragiro bya pulezidenti wakukwatibwa okusinziira kwakulira ebyentambula mu disitulikiti eno Kasule Mustafa bw'abadde awayamu naffe ku lukomo lw'essimu. So tubasaba okuyimiriza amabanka gonna naddala abaana bavuga ezaatugende looni ziyimirizibwe okumala ebbanga obulwadde lwe bunaagenda balyoke baddemu bakole wata kiba kyalinawo bagenda kulya 10.
Richard Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Tubaagaliza okwekuuma obulungi, tubaagaliza buli omu okusabira eggwanga mu ddiini ya Ssaabaganda buli muntu yenna asabe mu ddiini ye